Abalamuzi ba kkooti y'omukago ogw'obuvanjuba bwa Africa bafundikidde okuwulira emisango mu Uganda mu lutuula lwabwe olusookedde ddala mu Uganda. Bakomekkereza mu University Makerere era ng'eno baaniiziddwa amyuka Chancellor University eno Professor Barnabas Nawangwe wamu n'abakulira amasomo ag'enjawulo ku University Makerere. Professor Nawangwe wabuulidde ku jjembo lya University eno era nti azze akula ng'agunjudde abaana ab'eggwanga bwera ddala. Bagamba kakati kkooti emanyi Makerere byesobola okukola ne byeyakola era esobola okutwebuuzaako ku bakugu baffe oba balinawo ebintu balina okusalawo emisango bamanyi nti kakati wano Makerere waliwo abantu bebasobola okwebuuzaako. Agambye nti okukyala kw'abalamuzi bano mu University kwakuvaamu ebibala era nti beetegefu okolaganira wamu naddala nga babibuuzaako ku misango egiba gikandaliridde mu kkooti. Kikulu nnyo kubanga kijja kuyamba nti Makerere eyamba kwegamba okusalawo ku misango gibadde nga mizibu nnyo nga abakugu baffe bano basobola okuwaayo amagezi mu kkooti eno. Akulira kkooti y'omukago Nestor Kayobera ategeeza nti bakukwatagana ebitongole eby'enjawulo okuva mu mawanga agagguwa mu mukago ogw'obuvanjuba bwa Africa. We are using the facilities of the judiciary of Uganda. We have been using even the facilities of the government of Uganda, the vehicles, the police, the security, the people. So we are glad that we are happy that since we arrived here in Uganda, our conference was officially closed by His Excellency Muze, the President. Ategeeza n'ekiseera kye bamaze mu Uganda basobodde okuwulira emisango misomo 20. All those cases, some were scheduling, others were hearing, but others they are also rendering the number of judgments. Even today, this morning, the first division was rendering a judgment. Agambye nti okukyala kwabwe kwakuyambako mu nzirukanya yaabwe ey'emirimu nga bawoza emisango. Which means that we are also happy to be also one of the people who have also come to the Makerere University and also be part, at least get from the corner of the page that when Makerere is the 100 years anniversary, also the court was there. Wano oluvannyuma balambuziddwa ebizimbe omusomesebwa amasomo ag'enjawulo okuli ne bannamateeka. Nalujja yakusakidde eggulire lino.